Uganda Katonda agikolere abajulizi abalamu. Yes. Kubanga olunaku lwajjo luwabadde lunaku lwa kujjukira abajulizi abantu abo abeewaayo olw'okukkiriza ne bafa ate ne babeera balamu. Abantu bangi abaafiira mu biseera tewali abajjukira yakituufu naye bano bakyali balamu mu birowoozo byaffe tulinga abaabaddewo jjo nga babakwata era nga babatta naye ate kubanga baafiira mu Mukama waffe balamu bakyali balamu. Bikulaawo ku Yokaana essuula ey'11 John chapter 11 verse 25. Yokaana 11 olunyiriri olwa 25 lugambe lutyawe uwo. John 11 verse 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Yes. He who believes in me, though he may die, he shall live. Yesu n'abagamba, Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Amen. Kaakati mu buli ngeri yonna engeri gye tutuuka eri kitaffe buno obulamu tulina obuvaamu tuuke twambale omubiri n'obulamu obutaggwaawo. So kati bano baafa lwa kimu kyokka kukkiriza Mukama waffe. Abajulizi tibalina kirala kye babavunaana era kale bwe bakkiriza kabaka w'abakabaka baakosa ate obwakabaka obw'ensi kuba n'okumanya kwali tekuna bagenda wala. Kabaka ow'ensi tiyamanya nti gwe bakkiriza talina mutawaana ku ye wabula yamunyweza yamuyamba. ye yalaba threat butereevu, yalaba okuvuganya butereevu, yalaba okutwala oba okukendeeza ku kitiibwa kye butereevu. Kyobulaba nti mu North Korea tebakkiriza Mukama waffe Yesu kubanga ekiriyo kiringa obwakabaka ate kizito nnyo n'okusinga obwakabaka. Baakola ekintu nga bakigasse bwakabaka bwa politician family teyagalayo kintu kirala kiina authority.